Ida wasuze otya? Nasuze bulungi mpoze gwe. Ekirungi kubantu basuze bulungi. Kati ekisooka obanze kube. Hello? Baba yagala kuba. Hello? Sorry, kakati dali. Yeye byabadde osuri. Kakati kyekugamba. Hello? Yes, please. Kyendowooza twalirowoozezza ku ssimu yaffe. Kubanga waliwo ekakugambidde nange obusubu bwankudde essimu yaffe nenyirizimadolinga naye kakati tulowooze ku kugizaawo tusinga ate zino sente nzibeeroya zino z'epoliisi biki n'okulayite n'okubeera nga tusasamaza amawulire. But why would you dismantle my phone? No, kakati kyenkusaba obutaddeeyo kubanga nawe wenyini wali okozeko ekintu ng'onyiise. Sisobola kola kintu ng'ekyo nga nkikola muntu gwe mmanyi ate nga munnamawulire. Antuwuliriza Itaaya, kakati awo nambadde nsaba tusooke tuveewo. Tunoonye solution z'abantu. Era yonna gye tuli tunoonya solution. Si gye tunoonya? Mami Mayinja. Bosi wange yakuwadde solution gyo si kyo. Nagamba kwata essimu yange ogimpe if you don't want the interview to deleting interview yonna. Ate kakati kyenjagala okugamba nti essimu ye eri teriiwo tufune essimu endala then period. But you wasted my time. No, time ukiteke. You wasted my time ate n'ogamba ne bakama bange. You listen. Wagambye bakama bange ekyasinze okunyiiza nti omenye essimu yange olw'okuba na trespassing ewuwo ate n'ekirala ate n'enkuba n'ebifaananyi abaana abo nga bali bwereere. Did I do that? Yes, I expected that. No, did I do that? I expected so. No, expected what? Nabakubyeko ebifaananyi. Yes, it's like I saw that. No. Did I take your children's photos? Chobombolina. It's like I saw you taking the photos. No, you saw me taking the photos where? Nge simu yange yabadde upside down ngekulina maaso. Where did I take the photos? Nga n'abaana bo babadde mu nnyumba mwana ki gwe nakubye ekifaananyi? No, the two came. The two who came? N'olagidde essimu yange yabadde recordinga. No, lwaki obeera ompaayiriza? That's what I expected. You expected why? Why would you expect nga essimu eri wansi recordinga nakubisiza simu ki? Teyabadde wansi. Kale kasuke kwongeremu obudde. No, but today we are going to Salama Police Jangu Nsangeyo. Tubimalira awo.